Reka tulabe gwe nawe. Tegabadde mawulire malungi ku luguudo ekimotoka kya juice kigudde. Abatuuze muganda wange kye beekoze ku juice kibadde kikambwe bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Dr. Jose Chameleone alabiddwako esayidi eno bannange alaze ettabbu wali abadde wali n'eddigi ye eyakula oba munnange wali ey'ettabbu esayidi eno wabula maaso awo Spice Diana kw'ossa ne Pastor Wilson Bugembe beeguddeko esayidi awo mu maaso ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi kansikwe nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kw'ossa ati n'okusubscribinga. Ekimotoka kino kigudde ku luguudo munnange. Babadde bali mu kwolekera tegabadde mawulire malungi okutwaliza awamu munnange. Actually akantu kayite munnange ate bakayita batya kapaaka kabeeramu obuntu 12 buli kantu ako actually tubale 12,000 times nga 12 ziba emitwalo nga 2,400 yeroosi nno gy'abeera akoze. Kakati nno bubadde buyitirivu nnyo bubadde bungi naye muganda wange ekibadde mu katambi embeera bwetyo bwebadde. Webale. Ayi bantwala kuba otute tugende. Reka tulabe gwe nawe. Ezo mboko. Tufa gwana mboko. Tongera munnange ate omusaasirako tebibadde birungi munnange ate n'akamu. Loosi yokka gy'akoze munnange ate si ntono nnene nnyo nga bw'ogeeza ku munnange ate okulaba mu katambi ako. Wabula nga nkwongeddeyoko Dr. Jose Chameleone abadde sayidi eno munnange. Olunaku olwaleero abaddekoko actually bali baggaayi ababeera munnange ate n'ebikumba ebigendera munnange ate ku ddigi abadde agenzeyoko n'ababbongako nga bw'ogezaako okulaba obumu ku butambi obwo bubadde bukutte wali munnange ate ettabbu. Yabagambe aksigane pepina. Bim. Yalla. Yabagambe aksigane pepina. Bim. Yalla. Ndabyawo Dr. Jose Chameleone nga agituulako awo nga bw'ogeza ku munnange ate okulaba mu katambi ako nako kabadde kafuuse munnange ate ettabbu ye Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ku muyimbi wo wabula sigenda kubeera nga ndwawo kankwongereyoko wali Spice Diana omanyi gwabadde mukolo wabaddewo ko wali celebrations munnange ne beegwako kaawo Spice Diana kusaate ne Pastor Wilson Bugembe bannange kibadde mu katambi kubadde ku jokinga nno. I love you too. Aziweddira mbogo. Iye Msumba. It's okay. It's not okay. It doesn't look okay. Yeah, tweddira kimu tumunonya. Okay, Msumba. Take care. Kubadde ku jokinga nga bw'ogeza ku munnange ate okulaba akatambi ako Pastor Wilson Bugembe kosaate ne Spice Diana omuyimbi. Bwe nti munnange ate leero bwe nkoze ku updates zino kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna gwe biturekere kasita obeera ng'osubscribinze.